Kirikita baganda bange oye ndi ku poliisi eye Kawempe. Poliisi eye Kawempe etadde mwana mulenzi mukwano gwaffe MC Ibra ke Mukasa ateereddwa oluvannyuma lw'okukwatibwa oluvannyuma lw'okuwaabibwa eyeeyita Godfather gono amuwaabira nti yamwogerako ebyanjwanjwa, yamwogerako ebya Kalebule, yamwogerako ebitatuuse. Bw'atyo MC Ibra yayitibwa poliisi y'e Kawempe n'ateekebwa emabega w'emitayimbwa yennyonnyoleko. N'abinnyonnyolako n'abyegaana. N'agamba nze nayogera mazima, sina kikyamu kye nayogera. Ne bamubuuza oyina looya ko Kanso Shami Malende nti nzuno natuuse dda oluwulidde nti MC Ibra mumuleese wano mumusibye nenzija nmanira eddembe lye. Era olutuse Kanso Malende apoliisi bonna ne beesaanyasaanya omubaka wuuyo looya wuuyo n'alyoka ayogera oluzungu awo n'aggyayo amateeka awo n'agabakuba mu maaso amaliriza MC Ibra abamumuwadde ng'ayimbuddwa awatali musango kuba tegubaddeewo. Bw'atyo Godfather n'aswala. Omubaka Shami Malende tukwebaza, tukutenda, tukugulimiza olw'omutima ogwo okuba ng'ovudde ku kitanda ng'okyali mulwadde n'ogamba ku gy'otaasa eggwanga. Ekyo Omukama akikutuweeremu balaka akwongere ebirungi bingi olw'omutima ogwo okulwanirira bannansi abatalina mwasirizi. MC Ibra tukulisaayo akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Oyo si mukwano gwo era tomwesembereza, ayinza n'okukuwa obutwa naye sigala ku mulamwa, sigala ng'okola ebyo by'olina okukola. Kuba amawulire kuba kwogera ekituufu n'okuwa solution society. Sigala ng'owa solution society, sigala ng'oyogera ekituufu. Ebyo tulina okubyogera, tulina okubyanika. Ensi erina okukyawa ebibi, buli kibi tukikyawe. N'ekyo tosirika muganda wange olw'akano akabaddewo. Kasita okitegedde omubaka waali, looya waali, yoyo waffe Shami Malende talemererwa nsonga. Bonna bakwerijjako bajja kukkakkana oyo waali. Tukulisaayo kulikayo naye naabako ku bbombo si byangu. Ebbaluwa eno ey'okuyita MC Ibra atakejja atakogga omusango gwawaabiddwa eyeeyita Godfather, naye ng'omusango ogumuwaabiza okumwogerako Kalebule nti yayagala mwannyina. Yakwata si kwagala bula kukwata, yakwata mwannyina ku mpaka yamukaka akaboozi k'ekikulu. Ne bamuwaabira ku poliisi, poliisi n'emusamoninga. Kati ono Ibra bwe yakyogerako nti omusajja omuganda okwata otya omuganda wo kyamunyiiza kuba kyamuswaza, naye nga ge mazima yakikola. Kwe kuwaaba bibadde bizaalidde MC Ibra ebikaawa Makaayi. Bw'atyo n'ateekebwa mu nkomyo. MC Ibra avuddeyo naye ye Uganda mwe tuli teri safe, buli omu ajja kusibwa ebirimu n'ebitaliimu tujja kuyingirayo mu nkomyo, si bya muzannyo. Kyekirwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu by'ekikola kino biggweewo biveewo era nga bijja kuvaawo essaawa ng'etuuse kuba eneetera eri kumpi awo. Tebaza nnyo Omubaka Shami Malende, omulimu gw'okoze gwa maanyi gwa muwendo. Na bonna ababeddewo MC Ibra n'abo abamusibye banywe ku tuwoota.